Kasolo yabadde alumiriza kyeyali yategeka okubaawo nga 23 lunaku lwaleero ogw'12/25 mu kitundu ekimanyiddwa nga Kasambya Playground mu Kyotera District. Omwami ono twamutegeezaako nga tuyita mu manager we ategeka ebivulu bw'ati amanyiddwa nga Asiku Raymond, era ono twamulambika bulungi ne tumugamba nti tetujja kuba n'abasirikale bamala ku lunaku olwo, era nga kino twakikola mabegako bbanga lya wiiki nga 3 emabega ne tumutegeeza nti tetujja kusobola kuwa bukuumi kivulu kino. So twasinzira ku nsonga eyo saako n'okuba nti tuli bize, tuli mu kugezaako okukuuma abantu n'ebyabwe mu kaseera nga kano aka campaigns ezigenda maaso, era ne tusaba Mwami Asiku Raymond abeere ng'afuna olunaku olulala olutali lwa leero nga 23 ateeketeeke nga okulonda kuno kuwedde okw'akalulu aka 2026 akamaze okuggwa. Olunaku luna lw'anaaba afunye tujja kuba tumuwa obukuumi ne security yeetaagisa. Munnabyabufuzi w'ekyotera omu beekobanye show yange bagikole ki bagikansolinge. Show zino nno bo balaba kinyumu naye ba business oba otaddemu ssente. Tuba ne ba service provider nabo nga bagenda kukola kwolwo, naye badde ndi awo mu minisita omu eyesimba mu kalulu nga talina maanyi. Yagambye musaha wajja eno abantu bagenda kuddamu kukola ki kumpagira nga biri omwo babinyumiza paka baweereza ebbaluwa, naye toyinza kuweereza munno bbaluwa nga wabula olunaku lumu oba bbiri ng'alanze okumala emyezi 6 ataddemu ssente, atimbye ebipande okuva Mutukula paka Masaka, atimbye Rakaayi yonna, Rakaayi nnene. Omuyimbi yadde atimbye ebipande ng'agenda kuyimba leero, ndowooza oba yalemereddwa oba tibamusasudde oba ki, kati ali eri agamba kasunyeŋŋanya ekivulu kyange nze ntegeka bivulu. Oba watidde nti abantu tibajja kuyingira oba kiki, ebyo bikwata ku ggwe bulijjo ng'ayimba. Tetwagala beekwase kintu kyonna, bakkirize tukabasiike. Kubanga 2021 tebaakoledde bantu nga babalonze. Bakkirize tukakole ki? Tukabasiike. Era gwali wano toddamu kulowooza mbu abantu bali obalonda baakusonyiye, ku mitima gyabwe tebatwagala. Toyinza kungobaze waffe walayo bolimba siri munnakyotera walayi bitalayi twava kyotera nempewo z'abajjajjange nga zindaba nti ffe twava kyotera walayi twava kyotera newe muli bamukoye obanga muzise nze muziza nga kyotera walayi. Kaakati ekisooka ensonga ya poliisi erireemu kubanga sisuubira nti ebbanga eryo bamuwa ate anaaba akyasigadde mu budget era still gyalimu tebatunuulidde lwansonga nti nno security mulina kukuuma biriwo singa tufuna olutalo olusobola okugaana okubeerawo lwansonga nti nno security teriiwo twagabanye. Ekyokubiri ani programu y'omukulembeze w'eggwanga tali mu Masaka. Ekisooka excuse ya security erireemu. Ekyokubiri minisita Kasoto alina waali documented wonna. Kyendowooza nti kyandibadde kya buvunanyizibwa lwakuba mu kwogera kwe yeeganya accusation n'essaaha yeetaaga kuloopa okuvayo n'akuwaayiriza mu bantu. Kubanga y'essaaha atandika butandisa akyagenda mu maaso kugamba gwasazzamu ekiki kitegeeza nti kati era olina otunulamu olabe lwaki mu bantu bonna ggwe kati eyo yonna kakati kitegeeza nti erinnya lya minisita ligenda kutambulira nnyo mu nsonga ki eno. Kakati minisita ng'erinnya litambulira mu nsonga eno ey'okusazaamu ekivulu problemu eri egyo
okusazaamu ekivulu kya Manisulu ng'omuntu yasobola okufiirwayo bukadde tugambe nga 3 naye ekibi ono omukazi atundamu ani ono omukazi abadde agenda eyaguza omudaala ng'agenda kutundamu ebintu oyo gwe mutalowoozezaako nga musuula ekivulu kya saha ono omuntu wa bulijjo adda planizo okukolayo amagoba g'emitwalo emeka batageno oyo kale yabatafiiriddwa nnyo kinene than oli saa n'obulonzi si mulonzi w'ekyotera ekifaananyi ekigazi ekivulu ekyo King Sir abatuuze badde bagenda alina ne muzira kisaasobola okukwata zabadde agenda ofiirwa n'azimuwa naye bano abadde bagenda okufunira arawundi engeri endongo gyekolamu ate mugimanyi sound bamusasulako kitundu wa drive ne bamusasulako kitundu obulanga ennaku zino bagwewola ffe tubeera wano nga bapromota tubabanja kati abo bonna abafiirwa mu eyo layini bwe babuuza lwaki tufiiriddwa ne basonga ewuwo obuzibu babukolekedde ekyokubiri ate waliwo n'omuntu nga tazikiza ndabyeko ku ntalo mu ggwanga muno Manisulu olaba alwana lutamukwatako asuubula n'okusuubula bwe kibanga gwasongamu alinamu omukono nze ndowooza okujja okukuba ekivulu eky'olunaku olumu kyabadde beta n'agenda okusinga okumusazisaamu ekivulu ate n'osigala mu bigambo akuwa obudde mutandike n'okuyimba oluyimba kubanga wadde ogezezzaako okuggyawo entalo ze zonna zobadde olina saa zino ng'okomye mu kampeyini empya kati tutandise n'okugenda mu kkuba obuyimba tubirinde naye ebyo biri bwe bityo obudde buwedde basibu ne bannyabo tugenda baleka musiibe bulungi